Twese kumaliza ko yena nyusizo wenga temogoberera kufa hard project ko mulira nga mbera onyo kutekera no kutusako amawulire nga bagatambula mu gwanga Uganda ne bweru gwanga Uganda mwabasharingira ko banamwe mukola kyamanyi nnyonyo nnyo kubera nga ate obubaka mubwongerayo njagala ntandike na amawulire era nga gano ga Prince Wasajja abadde awangalira ali mu gwanga eya UK era nga ono yabadde akikirira ekibiina ky'abannaffe aba FDC yazeko e Kampala ku visit emu etannaba kubeera nga etegerekeka era bwe nabanjizudde ensonga yabadde mulese yakubeera nga ate kutuusako obutereevu bwe yatuuse ku airport ya Entebbe airport ate ebintu byakyuse era nabeera nga afunamu okulumizibwa omuno okubeera nga awuliramu obutali bulungi yadusiddwa mu ddwaliro era nga eyo munnange gye bakatutemedde nti omukulu ono yafiiridde ate mu ddwaliro erimu mu Uganda era nga right about now tukyalinze report okuviira ddala mu poliisi kiki ddala ekyaviiriddeko omusajja ono okubeera nga ate ava mu bulamu bw'ensi tusaba omwoyo gwe ate Mukama Katonda abeere nga agulamuza kisa ate side endala eyaliko vice president w'eggwanga lino Uganda omukulu Edward II yabadde ava mu ggwanga eri America okubeera nga ate awumulamu mpolampola n'afunamuko ate obukosefukosefu ng'ali ku nnyonyi wabula ennyonyi bwe yalandinze mu ggwanga eri Dubai okubeera nga ate piikingawo abantu okweyongerayo mu ggwanga lya Uganda ye n'aggyibwako n'abeera nga ate atwalibwa obaddusibwa mu ddwaliro erimanyikiddwa nga Rashid Hospital era nga okubeera nga ate bimutambulira bulungi nnyo side eyo mu ddwaliro era twongere okubeera nga ate tumuteramu essaala ez'enjawulo mpolampola wano nawali ate ye omuyimbi Chosen Becky embeera si nnungi n'akamu olw'ensonga waliwo screenshots ezitambuzibwa wano nawali nga ziraga nti bano ababiri ye wamu n'omwami we amanyikiddwa ga Dictator Amiri era nga ono ye official manager we nti waliwo wrangles oba waliwo obutakkaanya obugenda mu maaso mu maka gaabwe era nga buno buviira ddala ku mutabani waabwe. Screenshots zino zigamba nti Amiri teyeekakasa bulungi nnyo oba omwana wa Chosen Becky amanyikiddwa nga Heather nti mwana we era ng'ebimu ku ebyo ebitiitiri ebiri mu screenshots kambeere nga mbikuyisizaamu mpolampola biraga nti wakati w'ababiri bano waliwo okubuusabuusa ku mwana ono era kino kyabaviirako okubeera nga ate bamutwala ku DNA mpolampola ebigambo no biri awo mpolampola era nga screenshots n'obutami ngenda kubeera nga ate mbikuterawo mu maaso awo ate mu katambi akalala kengenda okulekerako awo omukulu Bobi Wine era nga ono ye president wa National Unity Platform olunaku lwadde lwajjo gabadde masanyu meereere anti yasisinkanye omu ku basinga okubeera nga ate bamwagala waliwo omukyala ali awo Jjajja Mulamba ali ku TikTok awo amanyikiddwa nga Jjajja Tawusi era nga akolakola nnyo bu videos awo ku TikTok ng'agamba nti ayagala kusisinkana ate okubeera nga ate anyumyamu mpolampola n'omukulu Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu era nga olunaku lwadde lwajjo omwami ono Bobi Wine yamukubyeko surprise n'abeera nga ate amukyalirako awo gabadde masanyu meereere ate nga bwengenda okubeera nga ate mbikuterawo mu butambi awo naye nkujjukiza in case tonaba okubeera nga subscribe notification bell kikulu nnyo giteekeko ate tubeere nga tutambuliramu ffenna Fahad Project oli obutambi buno kambukulekereko ate oluvannyuma nkomawo tubaawo. Omukadde ow'amaanyi ennyo oli w'amaanyi no jjajja oli w'amaanyi bannange ndabirawo mikwano gyange nnyo bannange nembeera eno nendagana nengati yenze ndikola ntya tomanyi owalinawe ajja wano olwo lwandaba ani ate mayire
Magere. Bana. Ya birawo. Abo banange tukola nabo. Ya bagala na ngensanze. Banange ndabirawa kwanja banange. Wabube kubita. Kumizinga. Ingato ata anagwa. Eweyo. Oyibo bakaba. Oyibo bakaba. Amina. Nogena wala bobuti wengi gama. Wow. Wewe bali jaji tuwe bizango bako kutuzama amani munange. Tubira abatebo kadisi. Jaji ni mutwe bya tuse ogikenda jawa ndongo muntu. Jajja. Kale sebo. Mwe bali namwe mwagala. Mwe bali kujja. Mulaba kubifana nyewe tukamukadona abera wa. Namwe mwe bali kujja muli amanyi. Nenjogera gyo sobolo kwagwa. Nebanjija. Yogajja. Era njogera buli jana ngati banange netira kwewo. Banange kojja wange. Uli mwana wa manyinaze. Sanyo. Uletede akalabo jajja. Wa munange. Kono video. Bum. Dido. Abantu banange bakumba. Okula koli. Ono abawo. Bawo. Olabe munange. Bagenda we bali kubeta bana. We bali kuleta bana. Banange nasanyuka. Nasula tale yaka. Amina. Munange nasibira ko neyo. Ira bana nakiraba. Nakira. Tata wange. Kitawe yesekamwa. Era ndoza mumuwulira. Yeo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa ya rabbana ya karim. Umwana mubiyike mwe ebizibu ng'otambula naye ngayita ng'afunna begawo bannange baliwa Amina mukama kuume. Kojja. Malaika entisa. Amina. Oyo yamnonya amleso yamlese omujanga. Mama kulembera. Ani apa kulabako? Nziza. Bobe. Sebakuba ekifaananyi ne jjajja nga muyimiridde ekyawabweru ku lubalaza. Pulezidenti alina okubanga ku bakyalibe mu lujjaawo ku lubalaza myufu jangu wano jjajja tuwage
Jajja muwala wange. Jajja tuna wano. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Our power. Our power. Our power. Amen. President. Yekuwabeera ku TikTok ya bannange oli jangu bankubira akafaananyi naawe goya akafaananyi nandirabye kujaja awo katono nnyo awo bato awo ajajja ne bobeera awo newasigala awo jajja tawedde dda mwebale bannange pulezidenti bwatema oli live nobya Mbadde live. Kambatumireko Yeah. yabanange tubatumiddeko mwena abawagizi ba jjajja tusooke tuve wano tetugwa Okay, tubatumiddeko mwena abali live ku page ya Nobyandi tuva kulaba ku jjajja waffe kitwadde essanyu okumala tubakuŋŋaana mwena